Kiwamirembe awuumye Abakristo bwe bagenzeeyo mu bungi okutambuza ekkubo ly'omusalaba nga kino kikoleddwa ku Lwokutaano olutukuvu nga lwe lunaku lwennyini Yesu lwe yeetikka omusalaba n'oluvannyuma n'akomererwa ku musalaba e Gologoosa. Okutambuza ekkubo ly'omusalaba kukulembeddwa Reverend Father Luzindana Joseph ne bwana mukulu w'ekifo ekyo Reverend Father Edward Kabanda n'abakulembeze mu ddiini abalala bangi. Bangi kubeetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba bakaluubiriddwa okulinnya olusozi wabula olw'obwagazi n'obumalirivu bwe balina eri Yesu basobodde okululinnya. Babadde beetisse emisalaba wakati mu kwegayirira omutonzi era nga balabiddwako nga bafuna makuta k'okusinza. Father Luzindana abannyonnyodde obulumi Yesu bwe yayitamu bw'atyo n'abasaba okweyisa obulungi basobole okumufaanana. Tekitegeeza nti olwo yali aweddemu ayagala tulemereko yalemerako n'agamba nja kubeerawo mpaka nja bafiirira. Waggulu ku lusozi luno lwe bateekawo ng'ekijjukizo ky'olusozi Yesu lwe yalinnya ng'agenda okukomerera Reverend Father Luzindana abakulembeddemu mu kitambiro kya mmisa ng'ayambibwako Reverend Father Kabanda. Asabidde Uganda okutebenkera naddala Omukama okutaasa eggwanga lyattu ku bulumbaganyi bw'abatuju obuyitiridde yadde ng'akakasizza nti si kyakubajja ku nzikiriza yaabwe. May God bless and protect Uganda. Tulibala mazife labakwe konse kono tulitaise twesongafe laba mama okubeera tetulibera. Ebyo nga biri bityo Abakristaayo n'Abakatoliki beetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba e Mukono nga bakulembeddwa mu Bishop James William Sebagala ow'obulabizi bw'e Mukono, Bishop Dunstan Bukenya ow'Emityana eyawummula, Bishop Christopher Kakoza n'abalala bangi. Batandikidde Wantoni ne bayita mu kibuga ky'e Mukono ne bafundikira ku kkomera ly'e Kawuka. Bishop Sebagala avumiridde etteme eryeyongedde mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe we tutuukidde ku lunaku luno nga waliwo obutemu bungi nga bwe muwulidde. Abantu abettabuka, abantu abetuusaako obulabe n'okwejjawo. Ate Bishop Kakoza asabye abantu nti akageri abantu ab'enjawulo abakkiriza mu Kristo gye bakuŋŋaaniddemu awamu mu kutambuza omusalaba gusaanye gubagatte bave mu kukola obubi. Omusalaba guno gutukuŋŋaanyizza ffenna mu kwagala. Nga tuli wano mu kifo kino ate nga gwe bwe watugamba Jose amakomero gonna gasumulule abantu baveemu. Ye Bishop Bukenya avumiridde ettemu eryakoleddwa ku bayizi ba Yunivasite y'e Kenya bw'atyo n'akuutira bannayuganda okwekuuma n'ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi. Tusasira baganda baffe ab'e Kenya bayingire mu Yunivasite abalina emmundu ne bataaba mu 1,800 abayizi ba Yunivasite. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.